Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nga bulijjo ka twanirize abatuwuliriza abaffe n'abatulaba ku radio yaffe Ngaazi mu programu Ngaazi ne ku mugutu gwaffe gwa Qibla nga bulijjo mu programu eno ennungi. Tukubiriza nnyo abantu okubeera ni programu eno bagiwa obudde, kubanga okumanya ebyafaayo by'obusiraamu n'obiwa n'abaana kiba kijja kukola. Kubanga tulina obuzibu nti tuli mu Uganda naye nga abasiraamu tebamanyi byafaayo bya busiraamu mu Uganda. Era omusiraamu bw'omubuuza ebyafaayo by'obusiraamu takunyonyola yadde akatono. Wakiri ategeeramu omuzannyi w'omupiira, namutegeera yazaalibwa ddi, yasomera wa, yatandika ddi okuzannya omupiira, yakazannya bbanga ki, yakatebe golo mmeka, yakakwata mmeka, waba golikipa. Naye nga bino eby'obusiraamu bino talina budde bwabyo. Naye nga tuyozaayoza bonna abasobodde okussaayo amagezi nga Juma n'abasigadde, waliyo abantu ekintu abakiwa amaanyi. Sallallahu alayhi wa sallam yubashiru ashabahu biqulumi Ramadan. Nabbi yasanyusanga nnyo basahaba nga Ramadan egenda okutuuka. Bane Ramadan 14 days to go. Tweteeketeeke emitima gyaffe, amasabo gaveemu, yirizi ziveemu, va ku ddogo, va ku shiriki. Ramadan ekusange ng'omutima muyonjo osiibe. Masjid Nuru nga bulijjo libeera ssomero, era programu ya Masjid Nuru emaze okufuluma ku mutimbagano kweri bamaseeka abanaasomesa buli lunaku, abanaasaza taraweehi, abanaasaza ejjuma, byonna weebiri. Ku lukalala ndabyeko shekhe waffe yatubulako. Shekhe ki? Shekhe waffe yali owa daawa mu Eastern Region. Shekhe Ibrahim Habibu Wandera. Yes, oyo waali ajja kutusomesa, anaatusomesanga olwokuna. Anaatusomesanga olwokuna aqiida, ate yali mu jjuma ey'okusatu. Yes, yali mu jjuma ey'okusatu. Exactly, olwokuna mumukuumirawo ne mulikodinga. Ali ku jjuma ey'okusatu muli mukuuma olwokuna ate n'olwokutaano era agenda kubaawo asobole okukola emirimu. Mulikodinga emisomo egyo bwe mumala ne mugizannya wano, abatabadde ku gundi nabo ne bagifuna. Abaseruganda b'ebitiibwa, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba la tasubbu ashabi, temuvuma basahaba bange, fa inna ahadakum, kubanga omu ku mmwe law anfaqa mithla uhudin dhahab, singa awaayo zaabu eyenkanankana olusozi lwa Uhudi, ma balagha ahadahum, tayinza kutuukako omu ku bali basahaba. Era mu aqiida ya ahli sunna wal jamaa fetugamba nti kullu ma jara baina sahaba, buli kyonna ekyali wakati w'abasahaba, la naqulu fihi qawlan, fetewali kyetwogera, kubanga abasajja abo radiyallahu anhum wa radu anhu, Allah jalla jalaaluhu yabasiima nabo ne bamusiima. Abantu abo sharaku fi ghazwati Badr al-Kubra, baali mu lutalo lw'e Badiri lwe baalwana nga bali 313 naye nga balwana n'abantu 1,000. Allah jalla jalaaluhu n'agamba nti abo bonna buli abadde e Badiri muwadde ejjana, akole kyayagala nenze muwadde ejjana. Ebbanga lyanaamala nga lamu yarutaddu, tavudde mu busiraamu. Kati omusomo gwe tuliko bw'obanga ogwetegereza osobola okutandika okukola analysis yeeyo n'olaba nga waliwo awaali ensobi, naye ffe basahaba la nukhati'uhum, situgamba nti wano yakola nsobi, wabula mu sharia ijtihad, omuntu okukola ijtihad, okunyiikira ku masala gonna mu masailu g'obusiraamu, bw'onyiikira ofuna ekimu ku bibiri. Imma an tusiba, oyinza okunyiikira n'ofuna ekituufu, fayakunu laka ajrani, n'ofuna empeera mmeka? 2. Au tukhti, oyinza okunyiikira n'okola ijtihad n'otafuna, wayakunu laka ajrun, n'ofuna empeera egi.
buli lwokola ijtihad bw'obanga kyotuuseko kituufu ofuna 2 bw'obanga kyotuuseko si kituufu n'ofuna 1. kati kiyinza okubeera nga ffe entegeera eyaffe esobola okutunuulira ensonga ezaali wakati w'abasahaba nga mulimu ensobi naye ng'ate ensonga yalimu ijtihad. abantu abo buli sayidi yali enyiikira okutuuka ku kituufu, buli sayidi ng'enyiikira okutuuka ku kituufu. kati okunyiikira kwabwe abanyiikira ne batuuka ku kituufu baafuna 2, abatatuuka ku kituufu ne bafuna 1. la nukhati'uhum, situgamba nti gundi yakola nsobi gundi yakola ebintu nga tabitegeera. ekyokubiri, tulina ba muarrikhun, abawandiisi b'ebitabo bya taarikh, abawandiika ebitabo ebibaamu ebyafaayo. laisa kulluhum udul, bonna bonna si beesigwa nti balungi mu aqida. oli singa awandiikako basahaba wa aqidatuhu batila, aqida ye ŋŋanfu, byagenda bawandiikako bigenda kubeera bibi. mathalan, ekyokulabirako, singa omushiya awandiika taarikhi wa Abubakar Siddiq n'awandiika taarikhi wa Umar, agenda muwandiika bilaks, kubanga omushiya agamba nti Abubakar ne Umar mbwa. Ayina watuuka n'abayita embizi, ayina watuuka n'agamba nti baava mu busiraamu nga nabbi avuddeko. kati bw'osoma ebitabo byabo omanya nti kati ogenda kubula ne basahaba ogenda bavuma, naye nga ate nabbi atugamba la tasubbu ashabi, tebavuma basahaba bange. Nabbi sallallahu alayhi wasallam, Ibn Kathir bwe yali awandiika mu kitabo kye Al-Bidaya wa Nihaya, ng'annyonnyola ensonga obuzibu obwayolekera umma nga Nabbi sallallahu alayhi wasallam avuddewo, ayina ensonga ze yawa, naye nga muzo mwalimu okulaga nti abantu mu umma baafuna obuzibu mu masail. kuba nabbi yennyini sallallahu alayhi wasallam bwe yali ng'akyali mulamu, bwe waabeerangawo ensonga yonna ne nabbi kennyini nga emuzibuwalidde, Jibuliiru yajjanga ne ansa min rabbil alamin, naga nti Allah akugamba kino, ku nsonga eyo Allah akugamba kino. kaakati mu kufa kwe kiba kitegeeza inqata alwahyu, obubaka bukutuse. Jibuliiru alayhi salam takyakka, bwe wabeerawo ensonga yonna ebeera ebaddewo, ababeera baliwo bakola ijtihad ne banyiikira nti ensonga eno tugikole bwe tuti, eno ebeere bweti, eno ebeere bweti. bakubaganya ebirowoozo. kati mu kukubaganya ebirowoozo okwo teriyo muntu ayina bubaka bwa Allah ateerabira atasobya. wabula ffe abantu abakola ensobi abeerabira abasobya, ffe ababeera bakubaganya ebirowoozo. amagezi gaffe buli omu Allah ayina we yateeka amagezi ge ne gakomaawo, amagezi go gakomaawo. Allah kyagamba nti dhalika mablaghuhum min al-ilm, abo ekikomo kyabwe mu irimu kyekyo. so kati buli omu Allah jalla jalaaluhu aba n'ekifo kiwa, aba n'ekikomo we yamupangira nti gundi ono irimu ye wano weeyina okukoma. nolwekyo ebigambo bino mbireese nsobole okutegeeza abatulaba, ntegeeze n'abatuwuliriza nti emboozi eno eba omusomo guno bw'obanga oguwuliriza toyonona aqiidayo, kubanga buli lw'onovuma sahaba aqiida onaaba ogyonoonye. singa obeera ng'osomye ebintu 10 Sheikhul Islam byawandiika mu kitaabu tawhid alladhi huwa haqqu llahi ala al-abid, bw'onoosoma ekitabu ekyo wasaamu ebintu 3 nawaqidul islam al-10 ebijja omuntu mu busiraamu. subbu sahaba, kasana ovuma sahaba, obusiraamu mye. nolwekyo tokola judgment. obusiraamu buno Umar radiyallahu anhu bw'alwana ne bugaziwa ne buyingira eshami ne buyingira Roma ne bugenda paka Spain n'awalala, abantu bayingira mu busiraamu abamu si kubeera nti baali babwagala nnyo,
wabula abamu obusiraamu babuyingira mu kifuba kubanga bafunanga message bakuwadde ebbaluwa gega nti siramuka bw'obanga tosiramuse tuwa omusolo sigala mu nsi yaffe nga oganye obusiraamu nga tewali akwata ku bibyo naye tuwa omusolo kubana bali basasula zaka. Yes, tuwa omusolo bana abasiraamu bazaka kati gwa atali musiraamu zaka gweta kakatako tola dhariba tola jizya tola omusolo kakati oba bwogana kulwana kati abantu ebitundu ebimu bakkirizanga bawo omusolo abamu bakkirizanga ne basiramuka naye amala okusiramuka n'atandika n'aba n'amannya ag'ekisiraamu naye nga n'aba abeera mu kifaananyi eky'obusiraamu naye ng'ekiri munda wano kirala nga bwalaba omuntu bw'anaamala okusiramuka ate n'agenda asamira mu mbalu omuntu n'amala okusiramuka ate n'agenda mu namadu omuntu n'asiramuka n'akola emikolo gy'abalongo n'awemula n'ayiwa ku banne omusulo naye nga musiraamu kakati ebyali ku Uthman ibn Affan radiyallahu anhu mu bukulembeze bwe kubanga mazima gali nti Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ne Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu tobateeka wamu mu kutetenkanya obukulembeze tosobola bateeka wamu tosobola Umar yali ku ddaala nga lya waggulu nnyo nabo bennyini baali bakimanyi era y'ensonga lwaki Umar bw'aba agenda okufa yagamba nti omukulembeze omuntu gwe mugenda okulonda agenda okudda mu kifo kyange abakulembeze be namala okulonda ba governors abaleke tabakyusa kujjako nga wayiseewo omwaka kati Uthman ibn Affan ng'alaba nti yandibadde ayunga oluganda okwate muganda omuwa ekifo oyunga oluganda akati awo ne Umaru we baawukanira okusooka kubanga ye Umaru yawanga omuntu office ala al-kafaa ku busobozi kati Uthmani najja nga yanoonya obusobozi naye ng'ate aba n'okutunuulira ku luganda ayunga oluganda kati n'akyusa abakulembeze era bw'ataakyusa abakulembeze ye Shaami ewali Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma eyali afuga Siriya yokka eyali gavana wa Jordan bw'afa teyalondera yate mukulembeze mulala yakwata Jordan n'agigatta ku Siriya neba n'omukulembeze omu Muawiya gavana yali akulembera Palestine bw'afa teyasayo mukulembeze mulala yakwata Palestine nayo n'agigatta ku Siriya kati neba Great Shami neba Great Shami mu kusooka Shami yali Shami nga Siriya nga teriko Palestine era nga teriko Urdun Jordan kati Muawiya ibn Abi Sufyan n'abeera nga yali afuga ekitundu nga kinene ate nga kirimu ebyobugagga ate nga alina ejjenga ly'amaanyi kakati nga bwe nategeeza abantu ku luli nti mu kukyusa abakulembeze obuzibu ne bujja Emisiri nebeera radiyallahu anhu alibbawo abakulembeze abatali balungi abaliko enziro kubanga tibano abantu b'Ekuufa yagenda n'abawo omusajja eyabatabula ng'ajjewo omuntu balina gwe bagaanye baagaana Sa'd ibn Abi Waqqas nga bamugaana kubanga Sa'd yali balinamu ensonga zaabwe ne Abdullah ibn Mas'ud nga tebakwatagana naye ng'ekyali kibatabula Abdullah ibn Mas'ud yali owa zaka akati ono yajja ne yeewola eno akantu kati ono amugamba komyawo akantu ako ono amugamba sinnakafuna
ono amugamba dda agwa omuntu gwe tubanja ebbanja lyaffe mu zaka toyinza kubeera gavana oba yakubeera gavana sasula olembe kuba n'amabanja bye bali bagamba essaawa eno bano baseezi abaliyo langiira ebyobugaga by'oyina wabijjawa tukuba omusaala mutono naye ng'oyina bingi so kaakati abantu bano bonna okunyiiga kwabwe kwe kwekuŋŋaanya ne bagamba kati mukimanyi tugende wa Uthman twogere naye kyaba atukolera akyuse abakulembeze abaliko aboononefu abajjeko atuwa abakulembeze abalungi aleme kutunuulira abantu aleme kutunuulira abakuraishi bokka tatunuulira Banu Umayya bokka nedda n'abalala abatunuulire atuwa abakulembeze nga balungi actually bano kati ng'abeekuufa bagenda okujja nga balina n'amanya g'abakulembeze be baagala banga bali baagala Abu Musa al-Ash'ari bagenda okutuuka Madina ebintu bitabuka ebintu okutabuka Uthman ibn Affan ng'enju ye bagyebulungulula nga bamutta bwe bamala okutta Uthman ibn Affan radiyallahu anhu tebasooka kwogera naye baayogera naye nga baagala ave ku bukulembeze ye kenyini ave ku bukulembeze abakyusiza n'abakulembeze abalala naye kenyini aveeko kati embeera eyali awo ne batakwatagana kati bagamba atumalira budde afe ne bamutta naye ekirungi ekiriwo nti mu bantu abatta Uthman tekwaliko bantu ba Badriyu abalwana ebbadiri tebaaliko abatta Uthman abantu abajjanga mu busiraamu oluvannyuma olwa futuhaati islaamiya ezaaliwo ne basiramuka be bantu abatta Uthman ibn Affan kati bano abaaliwo mu kaseera ako omwali nga Talha omwali Zubair omwali Ali ibn Abi Talib n'abalala ne bagamba situjja Uthman yaafudde situjja kulekawo administrative vacuum situjja kulekawo gap kubanga gap bw'eneesigalawo ejja kuleeta obuzibu olwedde ensi eri mu fitina kati buli tubeera mu nsi nga gap weeri mu bukulembeze naye ke tugenda kufuna obuzibu ne balonderawo omukulembeze ne balonda Ali ibn Abi Talib kati bwe balonda Ali ibn Abi Talib kubana bagamba abatuwuliza n'abatulaba nti enkola y'obusiraamu bamala okukulonda abantu abo ne babaayaa ne balayira nti tugenda kugondera tugenda kubeera wansiiwo Ali nga bamaze okumulonda waliyo gurupu eyanguwa amangu n'ebaayaa era mwe mwali Talha mwe mwali Talha mwe mwali Zubairi baayanguwa ne babaayaa naye nga mu kwanguwa kwabwe okubaayaa baayanguwa ne babaayaa waleme kubaawo vacuum gaapu mu bukulembeze naye nga baagala ensonga ey'okulamula abantu abatta Uthman ekolebweko mu bwangu neebayo gurupu eyagaana okubaayaa gurupu eyagaana okubaayaa ye Shami eyali ekulembera Muawiya ibn Abi Sufyan negamba apaana ffe tugenda kubaayaa okujjako ng'omaze kukwata abatta Uthman n'obateeka mu kkooti n'obalamula nga balabika kati ne wabeerawo abantu baali babamanyi abantu nga bali Kuufa abamu bali Misiri abamu bali Basira abantu babalaba babamanyi babakwate kati waka wabeerawo gurupu eyali etunuulira ng'egamba nti ensonga zino tulinde ekitundu kitereere tulyoke tulamula abantu abo kubalamulako essaawa eno ntubatta kubanga omuntu bwatta naye ayina kuttibwa okubalamulako essaawa eno tubatte tugenda kwongera ate kigenda kukozinga commotion tugenda kufuna obuzibu bungi
niwabeerawo gurupu endala eyagamba nti ffe katudde ku mabbali tudde ku paviliyoni tubatunuulire. Kaakati fitina bwetyo bwetandika. Kaakati bwe wayitawo omwezi gumu 2 3 abantu bano ne balaba nga abaabaaya Ali naye nga baagala ensonga y'okuttibwa kwa Uthman ekwatibweko mangu. Myezi 2 ku 3 balaba nga teri kigenda mu maaso. Ne bagamba hapana, twesitule tugende Basra. Kubanga Ali ibn Abi Talib olw'omuvuyo ogwo ogwaliwo, abawagizi baali basinga obungi baali Basra. Kati bwe bamala okubaaya nga bakkiriza nti yanaabeera khalifa, ne bamugjayo ne bakyusa ekitebe kye ne bakijja e Madiina ne bakiza e Basra. Abagamba tugende. Kati abeesuula okugenda Zubairi radiyallahu anhu ne Talha radiyallahu anhu ne maama waffe Aisha radiyallahu anha ne bagenda okutuukayo eri waaliyo omukulembeze Ali gwe yali yakamala okussaayo e Basra. Kati batuuka oli ababuuza mulagawa nti atuzze twagala twogere ku nsonga eya okulamula abantu abatta Uthman. N'abagamba temujja kuyingira mu Basra okujjako nga Ali azze wano olwali bamuleseewo Madiina. Akati Ali avaayo ajja kubanga ekitebe baali bakisengudde naye kati ng'omukulembeze abeera waayagala. So bano tebategeera nti Ali akyali Madiina. Ndowooza kati bazze Ali n'avaayo n'atuma omusajja gwe baali bayita Abu Kainuka, namugamba agende ateese n'abantu abo bakkirizaganye ensonga y'okulamula eno ku bantu abatta Uthman esooke erindemu katini. Kati abantu bano ne basisinkana ne bakkirizaganya nti okulamula abantu abatta Uthman kulindemuuko, kugenda kukolebwako naye kulindemu. Kati abalabe b'Obusiraamu abaali mu kikoosi ekyatta Uthman ibn Affan ne bagamba nti bano endagaano gye bakoze egenda tukosa ey'okulindamu ey'okutulamula egenda tukosa. Kye tuba tukola tukolewo wano omuvuyo, amagye gano 2 galwanagane. Kubanga waliwo mu ba mujahidun abaali bawagira Talha ne Aisha radiyallahu anha. Kati ne mubeeramu n'abalala abaali ku sayidi ya Ali abaali bawagira Ali mu balwanyi. Kaakati bano kye baakola anga basindika egurupu ng'egenda mu bali abawagira ba Talha nga babalwanyisa nga batamu abantu. Bwe bambalanga badda n'eri nga balwanyisa gurupu ya Ali nga batamu abantu, basobole okulaga bali nti gurupu ya Talha baavudde ku ndagaano batandise okulwana. Nabali balowooze nti gurupu ya Ali yebakuba, definitely waabalukawo okulwana. Naye nga okubalukawo okulwana, Talha ne Zubair abo basahaba ab'amaanyi ne maama waffe Aisha radiyallahu anha ejje ne libeegattako, wabeerawo okulwana. Era okulwana okwo kwagenda okuggwa nga sahaba Zubairi ne Talha bombi nga babasse. Maama waffe Aisha ne bamuwamba, n'eŋŋamiya kwe yali atambulira ne bagisala.
kwe kuyita olutalo olwo nti mawqi'atul jamali, olutalo lw'eŋŋamiya. Ŋŋamiya ya maama waffe baagisala. Era bwe baamala, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu n'akola delegation eyakomyawo maama waffe e Madiina Ntende nga takwatibbwako, nga tena buzibu bwafunye, naye nga bano balwanye bamaze okuttiŋŋana. Kaakati embeera eyo eba ekyaliwo. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu atunuulira abantu b'e Shaami awali Muawiya. Muawiya ne guruupu abali e Shaami baganye okubaayaa. Obukulembeze bwa Ali ibn Abi Talib tebabukkiriza, nga bo bagamba nti fe okubaayaa, condition eyaffe okubaayaa balina kubeera nga baleese abantu abatta Uthman. Bwe banaaba nga tebaleese bantu batta Uthman, ffe situjja kubaayaa, tewali kyonna kye tunaakola. Alonda omukulembeze omulala amusindika e Shaami. Oli amugaalize sijja kuvaayo, agaana. Nga kitegeeza Muawiya yali alina okulekulira. Yes, era alina okulekulira aveeyo. N'agaana. Kubanga agaanye okubaayaa. Kati singa obeera ng'obadde RDC, akati gwe tokkiriza mu muzeeyi mujajja okola ki ku RDC, buveeko tuseeko omuntu agenda okukkiriza mu ideology eyaffe. Yes, ey'emyoga n'ebisigadde. Kaakati Muawiya agamba ate nze ndagawa. Muawiya nga yeerangira nga khalifa. Yes, bange ejji yalina emmaali. Kubanga kigambibwa nti Muawiya radiyallahu anhu yali yazimba embiri nga mu Syria ayinamu olubiri, mu Jordan ayinayo olubiri, Palestine ayinayo olubiri. Sente zonna Muawiya yalina sente n'amagye ng'asobola okwerwanako era ng'asobola okukola kyaba yagadde. Kati Muawiya agaana. Muawiya bw'agaana, kaakati obuzibu bujja. Muawiya aba n'ejje ne Ali ibn Abi Talib nga naye ayina ejje, bonna basahaba. Oli bw'ajeema ejje lino ne lirumba, oli kati abeera baagi, aba mulumbaganyi, lirwanyise omulumbaganyi. Kati Ali asindise ejje okulwanyisa oli omulumbaganyi limuggyeko, n'oli gwe bayitanga omulumbaganyi nga naye ateekateeka ejje okulwana abalumbaganyi abagenda obbalumba. Kati buli omu ng'alaba munne ng'omulumbaganyi. Ekyavaamu lwali lutalo, waabalukawo olutalo lwe bayita Ma'arakatu Siffin, lwali wakati w'amagye ga Muawiya ne Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Era gye byaggwera byali bizibu nnyo. Naye kati ffe nabagambye nga ntandika nti ffe mu mboozi eno yonna twagala okumanya obusiraamu gye buyise, okutuuka wano we buli Embaale, wano we buli e Uganda. Bw'onoomala okumanya obusiraamu gye buyise n'embeera gye bulimu kati, kigenda kwongera okubeera nga weeyongera okwagala obusiraamu n'okwongera okubusoma n'okwongera okubulwanirira. Tojja kubuleka bugende kubanga bwava wala. Ekyokubiri, buli omukulembeze lwabeerawo n'avaawo bibeera bizibu byereere. Ate obuzibu bwe buli nti buli ajja, buli mulembe oguddako gubeeramu obunafu bwagwo. Guno gubeeramu obunafu, ate n'ogunajja ne gubeeramu obunafu bulala obusingako obwaguno, n'ogunajja ne gubeeramu obunafu bulala obusinga obwaguno, ne bugenda obunafu nga bwakimuleti nga bujjula ne bubeera bungi. N'olwekyo naye nga ffe mu akida ya Ahlu Sunna wal Jamaa nabagambye tusigalawo ku kyaffe nga tugamba nti ffe basahaba okwawukana mu nsonga zaabwe la naqulu fiihi qawlan, tewali kye tugamba, wabula bino tubisoma
ne tubiwuliriza ne tumanya. Bwe tunaabanga tubiwuliriza ne tujja okumanya lwaki abakulembeze bano abana baabayita al-khulafa'u ar-rashidun. Nabbi yennyini sallallahu alayhi wasallam nga tannafa mu bimu ku bigambo bye byasembayo mu hadithi ya Irbad ibn Sariya wagambira nti alaykum bisunnati, mwekwale ku nkola yange, wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, n'enkola y'abasigire bange abalongoofu, al-mahdiyina min ba'di, abalongoofu abalungamu abaaliwo nga nze nvuddewo. Nabbi yakimanya nga bw'anaavaawo wagenda kubeerawo abasigira abalongoofu, naye abamu bagenda kujja nga si balongoofu. Kati abamanyi ne batunuulira obukulembeze nga bwe bwali, baga nti abakulembeze abaali ku mulamwa nga tebakyuse baali bana. Ne babala Abubakar Siddiq radiyallahu anhu, ne babala Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu, ne babala Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, ne babala Ali. Ne bakomaawo. Abasigadde bonna baali mu fitina. Bonna baali mu fitina. Ekyavaamu kati baatandika kweyawula nga tulina ba Banu Abbas ntuba ne ba Banu Umayya. Shekhe kyendabamu nti beeyawula mu bukulembeze naye nga akida esigaddeemu. Akida yasigaleemu, naye kaakati akida eno buli wabeerangawo okunyoolagana ng'ebeerayo akida endala evaayo, waliwo gurupu endala ey'obusiraamu evaayo. Kati mu kulwanagana kw'abantu ono ma'arekatu Siffin yadde ng'olujja lwengenda okusinga okugyogerako, wama ne wazuulwawo ne watandikawo gurupu y'abakhawariji. Gurupu y'abakhawariji eyatandikiraawo, kubanga bano abantu bwe baali balwanagana nebagamba neka lwaki tulwana, tutule ku mmeeza tuteese. Kati gurupu endala neega nti mukimanyi tuwanike Kulaani waggulu, ne baddira Kulaani ne bazisa ku mafumu ne baziwanika waggulu bwe bati nga bategeeza tulamuze Kulaani eno, tuve mu kulwanagana tulamuze Kulaani. Kati balina bagamba nti owayi abantu bali batulaga Kulaani balinga abalina ensonga gye batugamba. Abamu ne bagamba nti obwo obukodyo bwa lutalo, tugende mu maaso na kulwana. Nti nedda situlwana. Kati mu kuwakana okwo abakhawariji kwe kutandika okubeerawo nga bo bali so extremist. Kyeva olaba nti abasiraamu baffe bano awalatu wassalaamu tebalya betusazeeko, tebakola batya, yensonga lwaki abantu babayita bakhawariji. Olw'ensonga nti bo abakhawariji bamala okuyingirawo baali ba so extremist nga bakaafuwaza abantu ku buzambi obutini. Omuntu akola akantu akatono bwe kati namuga nti gwoli mukafiri gwavudde mu busiraamu. N'olwekyo basseruganda b'ebitibwa abatuwuliriza, obusiraamu tubwagale era obusiraamu tweyongere okubusoma, kubanga bwe tunaabusoma tujja kweyongera okumanya gye bwava, kitwongere okubeera nga tubwagala, kubanga bwaffe bwe tutaabwagale ani anaabutwagalira. Nsaba bakkiriza abatuwuliriza tukomaawo, jja kutandikira olwokusatu olujja biidhinihi taala. Inshallah taala tweyanzige omukadde waffe, tusaba Allah akusasulemu obulungi. Amiina ya Muwulize omulungi, tukwebaza okuba nti otambudde naffe okuba twatukidde. Kakati nga tugenda mu masimu njagala bategeeza nti Quran competition egenda tutandika ennaku z'omwezi nga 2 Ramadan. Tuba tutandika Quran competition nga ku guno omulundi si bya gurupu, tebagenda kubinkira mu groups, bonna bagenda kusoma tubaseesinge ku makisi ze baba bafunye, tube nga tusalako mpaka we tufuna, zijja kuba rounds 3 tufune abagenda ku final insha Allah. Naye ate ku final abasomi baffe bonna tuba tubeetaaga insha Allah taala. Kakati nno ab'amasomero ag'obusiraamu okwewandiisa kwatandika dda. Bw'oba oyagala okumanya ebisingawo osobola okukuba ku 07 016 099. Njagala Rolex mpaayemu naawe mpaayemu.
Save Tuli Energy tukuletedde gas omulungi osika chipusi chapati mberenge oba oli wa hotel usange ichengera opposite kulukadde ku Masaka Road essimu 0753 oba 0756 Save Tuli Energy is your answer.